neyanziza nnyo neyanzege munywanyi wamma nkubalirako oli wa munda nnyo omanyi ontwala enkiki obutansibuza wa muliraano naye ate siyinza kuleeta wano kambayaaya akasenguse ennyonyi ekiro nga gyobeereewo omusolo kuno kwe kwaffe kanyomero kaffe ak'ensonga akatunnyonnyola ebintu nga bwe byali ne bwe byajja oba bwe byatandika. Olwaleero tuli ku kyalo Ndejje. Lwaki Ndejje bamutuuma Ndejje? Ekitundu ekyo baali bayitawo Nnyondo okusookera ddala, naye kati Lubaale Mirimu yagenda n'asenga mu kitundu ekyo n'akiwa erinnya Ndejje. Ndejje naye nga kyava mu kigambo okulejja. Kulejja kuno kwogera bigambo ebingi ennyo obutasalako ge makulu. Kati Mirimu ono yatuuka ekiseera n'ava mu Ndejje ow'Ekyaddondo n'agenda asenga Bulemeezi, era ekitundu kyennyini kye yasengamu nakyo yakituuma Ndejje olw'okujjukira Ndejje gwe yasooka okutuuma ng'atuuse we baali bayita mu Nnyondo, ekitundu eky'omu Kyaddondo. Kale nno ebyalo bino Ndejje tubirina mu Kyaddondo ate tubirina ne mu Bulemeezi. Kwanaganya ebyalo ebyo naye manya ensibuko y'erinnya, kubanga kati omuntu ow'Ebulemeezi oba Omulemeezi oba Omulyannaka muli wasiwulira yeebuuza n'agamba ate lwaki tulina Ndejje ate nga n'ab'Ekyaddondo nabo balina Ndejje. Kyavaawo Lubaale Mirimu yennyini ye yatuuma ebyalo ebyo amannya. Mmwe abasinga abatugoberera olutankute ate era oluteeteru okufaananako enneebaza y'enswenke. Kakati ffe tunaabagamba tutya? Tugamba nti muwangaale buvule obutuba bwogoka olw'embuyaga, muwangale busekuzo kubanga obunu bwatika. Tuli babbira kakajja ebbira, tuli babbira entungo etiribogo, mutuuke mu bwaba musejjeza asatu. Abange bulijjo Namunkanga bw'olaba asimbye effumu aba yeetegekera kulwana, naye olutalo kirabika bwe luba lutalo olwange mba ndumaliriza. Kandeke NTV ku ssaawa emu esigale ng'ebatwalaganya wano okufaananako ensongola bwetwalaganya miguwa, ate nange naakuba enkyukira olunaku olulala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.